Andikiddeko ku mukulu ono gwe bayita Yaled, omukulu gwe bayita Yaled nabategeezaako nti yalina enteekateeka ey'okuba ate ng'ategeka ekivulu February nga 23. Olunaku olwo February nga 23 omukyala gwe bayita Rema Namakula abadde ayinawo ekivulu kye kigenda kubeerayo era enteekateeka zibadde zitambulira ddala ne press conference zibadde zitambulira ddala ng'ategeeza embeera yonna egenda kuba ng'etambula bulungi nnyo. Kati omukulu ono Yaled atamutegeera Yaled ono bamuyita Yaled Kaluya. Omukulu ono ava side z'ebuwenge eyo mu Busoga gy'ava. Endongo yagiyingira webback yagiyingira mpola mpola agamba nti mukulu bamuyita Kagoda Daniel ye yamuyambako okuyingira ekibuga Kampala batandikirawo mu Katanga ne bajja mpola mpola ne batandika okuba ate nga ayiga endongo n'asobola okuba ate nga yakolerako mbanafu aba BK Studios yegattako ku Surface Records awo no yegattira ku ya David Otaji bayita Double Kick Studios gyasobodde okuba ate nga akubidde ennyimba nnyingi nnyo era ndowooza abasinga tusinza okuba ate nga tumutegerera omukulu no gwe bayita Yaled akubidde abayimbi bangi nnyo Mathas Walukaga ba Fred Sebata abayimbi bangi nnyo mu ggwanga Uganda. Omukulu Yaled endongo agikubidde ddala akayimba kasookera ddala wadde nga luwoozi yasooka naye oluyimba lwe bayita leeta olwono yali kabona mawanga lwatambula ddala bulungi nnyo era ne lusobola okuba ate nga abantu bategera bagamba producer Yaled asobola okuba ate nga akikuba. Kati amakya g'olunaku olwaleero omukulu Yaled okuva ku kitongole kye kyakoleramu ennaku zino bagiyita Good Luck Productions. Omukulu bamuyita Godfrey Mayanja ya managinga omukulu Yaled. Bavuddeyo n'ekiwandiiko kino nga beetonda nga bagamba banafu aba Good Luck Promotions beetondera ba sponsor n'abawagizi bonna ab'omuyimbi gwe bayita Yaled olw'ensonga nti ensonga z'ebyobulamu ezitazze bulungi awo nno ezibalemeseza okuba ate ng'ekivulu kino kibaayo. Wabula abakulu bano bagambye nti olw'embeera y'ebyobulamu esobodde okuba ndowooza omuyimbi waabwe Yaled balaga nti ebyobulamu si birungi ne bategeeza nti maaso awo bajja kuba ate nga bategeezeza nti mu kusooka ekivulu kino kyali kina kubeera Hotel Africana wabula ne bafuna okusumbuyibwa ne badda ku Imperial Royal olw'ensonga nti bapromota baabalinnyamu baabayingirira ne babalemesa era bategeeza nti bapromota abo bennyini basobola okuba ate nga babalemesa ekifo ekyo ekyafrikana era baatuuka n'okkuba amasimu nga bagakubira abantu abakola ku mpewo za radio ez'enjawulo ne TV obutakola mention zaabwe obeera ebirango byabwe eby'enjawulo. Bategeezeza tebagenda boogera bapromota abo ababalemeseza enteekateeka eyo. Agamba abamanagement ya Good Luck bagamba ekivulu kino kye kibadde kigenda okusookera ddala era ng'omuyimbi bye birooto bye wabadde asuubira okuba ate nga bitandikira. Baali tebasuubira nti bapromota bayinza obbayingirira naye endongo nga bweri beebaza ababeereddewo bapromota b'enjawulo nga Jojo Promoter, Balunywa Promotions, Sema Pro Promoter, Mike Bana, Vegas Promoter, Team Yaled, Team David Utalo, Imperial Royal, Mr. Eddie Sandy, abawagizi babo bonna na bonna abayambye naye nga beetonda nnyo eri abawagizi olw'enteekateeka eyo. Era nga bagambye basembyeyo nga bagamba nti baagala okwebaza abantu mwenna timuwagire Rema Namakula Melodies of Love nga 23 ku Sheraton Hotel n'omukyala gwe bayita Lydia Jasmine mu concert ye bayita First Born nga lumu ogwokusatu Hotel Africana awo nno ne ya Ronald Mayinja nga ajaguza 47 oldies gold nga 8 ogwokusatu. Kati bategeezezza nti bagenda kugezaako balabe nga baddamu okutegeka ebivulu wakati mu kibuga naye ebibalemeseza ensonga z'ebyobulamu ne bapromota okubalemesa. Yaled live in concert budde bonna bajja kuba ate nga bategeeza ne babeebaza okubawagira buli kadde. Omukulu n'asayininga ye Godfrey Mayanja owa management ya Good Luck Promotions ekwasaganya omukulu gwe bayita Yaled. Omukulu Yaled bw'ategeezezza abasinga bagamba nti omukulu Yaled ekifo kyafunye Imperial Royal Africana ayinza ogijuza oba yali yeetaaga ku PTC. Omukulu Yaled yagamba abadde mwetegefu okukuba naye bapromota bamwekiise management bwegambye